Wakati mu kussa mu nkola ekiragiro kya gavumenti kya trade order, abakulembeze mu bibuga ebyenjawulo bawa abasuubuzi mu bifo ebitagoberera mateeka nsalisale okubyamuka era ng'ebbanga wano lyali wakati wa ssabbiiti 2 n'emu. Mu bibuga ebyenjawulo nga nsalisale yaweebwa aweddeko, ab'obuyinza baatandika okumenya n'okusenda ebintu omuli obuyumba bw'abasuubuzi obwasangibwa mu bifo ng'amabbali g'enguudo. Kati enkyalira abasuubuzi ab'omu kibuga ky'Entebbe ne Town Council y'e Katabi balaajanidde bekikwatako okusooka okuyimiriza enteekateeka eno basooke basomesebwe. Mu Uganda nga bwefaanana nti bisu byakweyirya, teri nsi etaliimu kusuubira, ensi yonna ekula abantu ate teri nsi etaliimu baavu. Bwe baali bategeka okubajjawo bategeka kubatwalawa. Bategeka okubatwalawa nga babajjaawo ku makubo we bali, kubanga omuntu adeeyiza capital we gwe yeefunidde ku lulwe. Gavumenti tefudde kutufunira mirimu. Abantu beeyiyiriza ku busente obutono bagezi ne bakola ne babaako bye bakola. Bagamba nti baagala ebibuga ebigagga. Ekibuga kye kinaaba ekigagga nga tekiriimu bantu bakola. Bantu bagenda kubba, bagenda kukola ki? Kubanga ne babubbi ono bbaani atalina. Kubanga nti mu trading license order oba act mulimu eddembe eriwa hawkers license. Wabagamba ensonga eyalese trade order eyo kuformalizinga license. Naye kitegeeza ne hawker oba omutambuzi w'ebintu ku nguudo omunyigiriziddwa. Tutunudde nga abasuubuzi bonna abagobeddwa naddala mu kibuga ekikulu Kampala baddukidde eno waffe era babadde balinamu akasente badduse ku hardwares ne bakola amabaati ne bakola bu containers ne babuteeka buli muntu w'abasobodde. Abantu abo babadde beetaaga kulungamya, babadde bakasasula sente ate mubasenda busenzi. Tulabanga there is business violation which cannot be acceptable. Ensonga y'okusengula abalina obuyumba mu bibanja byabwe naye etabudde abantu nga bagamba nti Town Council ebeera ng'ebaggyeko obwannannyini ku bifo byabwe. Twasayininga contract n'abantu ya mwaka mulamba kubanga license eba ya mwaka. Tebamanyi na kigambo trade order kye kitegeeza. N'olw'ensonga nkubiriza Town Clerk containers zaabwe nazo ziri ku park ze bagabira abantu n'abagagga n'obuyumba bwe batunda mu bantu babo bajjeko abantu basobole okubanga basomesebwa ekintu kye bayita trade order mu ggwanga lino. Naye omuntu omugoba tamanyi na jadda tamanyi n'ekigambo kye wamugamba ekya trade order. Abantu bafe abawansi tebasoma. Abantu be tugamba abawansi be batuwa woofiisi tubeeramu ku kanso be batulonda. N'olwekyo tubadde ekitiibwa bano abantu bakama baffe kiba kya nnaku nnyo era kyennyamiza. Balina amabanja mu banka, balina zirooni mu banka. Naye essaawa zino kakapito ke badde bakuŋŋaanyizaawo akatono ate ka ssaawa zino balina okukajjawo mu kaseera akatono. Ogenda kukigobamu abantu osigaze n'obutale nga bukalu. Okusinziira ekibuga ky'Entebbe kigamba nti buli musuubuzi agende mu katale, naye akatale tekaweza bifo biwera 100 biri awo, olwedde mulimu abalimu. Kati bonna wonna abagoba gye bali yonna tebasobola kujyamu. Mu ngeri y'emmeeya wa Katabi Town Council Kalema Ronald Basamulekere asinkanya abasuubuzi ku nsonga ey'okumenya obuyumba era n'abasuubiza nga bw'atagenda kukkiriza kumenya buyumba bw'abasuubuzi nga tebasoze kusomesebwa ku nteekateeka y'ebibuga empya. Nti gundi yayogedde n'olwekyo tumenye. No, I will not have that in Katabi. Ne juzi nali ku CBS nagyogera. Abantu beetaaga okuwulirizibwa ne baweebwa obudde ne tukumenya ng'ensobi yiiyo nga ne banno bakujulira nti bannanga abasajja baayogera. Naye tosobola kujja n'omenya muntu nga tomuwadde ki? Because you are rushing. You are rushing. Where are you going? Uganda has been there with the kiosks for so many years. Senta Moses yakusakidde gwire ino ku KTV Amalindire.